Ab'ekitiibwa baminisita bannyinimu abali wano, ababaka b'olukiiko abayanjuddwa, muto wange Sseggona Oweekitiibwa ne mwannyinaze Kakande Wabalabye, nzikiriza Oweekitiibwa Katikkiro ntambule mu bufu bwa bannabuddu abakulembeddwa Honorable Kakande ate ne muto wange akali amaggwa Oweekitiibwa, okwebaza ng'omugabe w'olutabaalo omukulu mu Buganda okutabaala nga teweebalira. Naye nkimanyi nga muto wange Sseggona bw'amanyi nti amagezi Katonda ge yakuwa wagajja ku kika ekyabayanja, naye okutegeera ko wakujja bukojja mu Bengabi, kubanga okutegeera kuva bukojja. Kyova olaba nga Omuganda yeegendereza nnyo obukojja bwe, era bw'osanga omuntu nga tategeerekeka akola ebitategeerekeka ebyekyejo, tobuuza kika kyava, babuuza bukojja bwe. Naye abo baani abamuzaala oyo? Era bangi abatutawaanya mu nsi muno tebalina bukojja buli defined. N'olwekyo ffe nga bakojja abo abaakuyonsa tukwebaza okubeera omugabe w'olutabaalo omumaliivu obwenkanidde awo. Oweekitiibwa Kamalabyonna, bannabuddu bano benkulembeddemu, obuwulize bwabwe eri Namulo tebuliimu yadde okusagala. Buli kye bakola tebakikola kweraga, naye okukkaatiriza obuwulize bwabwe buli kiseera. Era bano abazze wano ku lwa bannabuddu abalala bannakibuga naddala. Mukama wange soogera ku lwa Pookino nnyinimu gwe yakwasa Buddu yenna, naye ekibuga Masaka era y'entabiro y'abannabuddu. Ng'omukiise w'ekibuga omukulu bwe njogera ku Buddu baba bantegeera bulungi. Mukama wange, muno mulimu abakulembeze abakulembeddwa, abalonde abakulembeddwa Oweekitiibwa Nnaku Musana, meeya wa division ya Nnyendo Mukungwe, n'omumyuka we Kansala Josephine Nassanga namulengeddeko naye waali, ne bakansala abalala bangi abali mutenda muyimirire. Nnyinimu bakansala abali wano muyimirire, nnyinimu Katikkiro. Atuukanga buli disitulikiti natuuzanga enkiiko za district council, ekimu kye nababuuzanga bampe alipoota ku bulwadde bwa Mukenenya, era baazituwanga. Twasooka eggomba eyo ne batugamba eggomba akawuka kaali kabeeraliikiriza nga kali ebitundu 11 ku 100. Ne tugenda eri Antonde, bo ne batugamba nti balina obweraliikirivu, baasembayo okumanya nga kalinganga mu 18. Era walerawo kontana nga bagamba nti nedda baakola sampo nga bagikola mu babeera wano mu kibuga wakati. Waliwo abantu abasajja ab'emmotoka abo abayitamu abo bwe balina ekizibu ekinene. So sample space ng'erimu kontana oba okulonda kwe baakola nga kubeeraliikiriza. Ne tujja e Kalungu, nabo ne batugamba bali mu bitundu 11. Era ne mbagamba bawanike flag emyufu mu Kalungu wonna, nga buli ajja bamugamba eno danger zone. Wabaddewo ebitundu bya Buganda nga bitagamu flag emyufu, nga buli atuukamu agirabe ayite buyisi, tuwali kupaakingawo. Naye omulimu guno nnyinimu gwe yatuwako ekiragiro gwenda tuyamba nnyo okukendeeza embeera eyo. Mukama wange, era tweyanza nnyo Ssaabasajja. Egimu ku miramu emikulu
nga ffe tukulembeddemu abaami tulagira obutatya kumanya we tuyimiridde. Abavubuka bano mwe babereega ennyo, waliwo eyassaayo ennaku ezo obubaka ku mitimbagano emikwanira-wala n'agamba nti neeyozaayoza nagenze okwekebeza siriimu naye mbakakasa nti omusawo angumizza n'agamba nti ekyuma kifu. Obubaka obwo bwalimu okusaaga naye nga bulimu n'ensonga enkulu. Oli nti yeeyozaayoza nti yagenze nga atidde nnyo okwekebeza naye nasanga ekyuma kifu, era nga yeeyozaayoza obumalirivu bw'ayina okusanga ekyuma kifu. Kaakati okutambula ekiwalazima, ekibuuzo oba olagawa, naddala abavubuka. Bw'oba tolina gy'olaga buliko oli kutwala. Bwe twabeeranga bato nga twagala okugenda okuligita mu kyalo, wayimiriranga mu luggya n'owandwa eddusu mu ngalo n'olikubamu olugalo, gye ligenda gy'okola ki? Kati omuntu atamanyi w'oyimiridde naye ng'otambula bw'otyo bw'ofaanana. Kikulu nnyo okutegeera w'oyimiridde, kiwe ebirowoozo by'okuzimba okumanya kikyoddaku. Ekisooka weerwaneko obeere mulamu naye oteeketeeke n'ebikwetoolodde. Nsaba Mukama wange Katikkiro obubaka obukubiriza abantu baffe okumanya bwe bayimiridde bweyongeremu amaanyi, baleke kutambula kiwalazima, kubanga ekyo kimalako abantu okutetenkanya n'okutambula nga beegendereza mu bulamu bwabwe. Bwe twabeerera abavubuka twatya nnyo siriimu. Simanyi olwaki ab'ennaku zo tebakyamutya, oba kumanyiiza maaso, bamumanyiiza amaaso oba takyaluma nnyo. Naye tusaba nga tuddemu omulanga gwa nnyinimu ensonga eno ebeere enkulu. Mwanyinaze Kakande akoze observation entuufu. Mu bitundu byaffe Buddu n'emiriraano, almost an entire generation was wiped out. Era osange family nnyingi ezistrugglinga kubanga emyaka egy'abavubuka abaali baziyimirizaawo baafiira mu myaka egy'okukola myaka 25, 28, 30, ne baleka enkerembe ezitaliiko ayamba. Abaana tebasomye, babalekedde bakadde baabwe, amaanyi matono, kwe kubonaabona family kwe zirimu ennyingi ennyo. N'olwekyo omulembe guno gulina omukisa okuddiriza okuzza emabega embeera eyo eyayita mu Buddu n'ebitundu ebirala. Biki Bakatikkiro, nziramu ku lwa bannabuddu okweyama obuwulize eri Namulondo, era abakulembeze bano bweki Bakatikkiro, bw'otambula mu Buddu, bano bakansala bangi mbamanyi mikwano gyange, be bakulemberamu mu kubunyisa Mwanyi Terimba mu Buddu. Kansala nga Kansala Savimbi ono Mukasa asobola okubuulira emmwanyi z'asimbye n'engeri gy'azirabiriramu nga kansala, era nga abantu bamulabirako. Kikulu nnyo obuwulize oba butuusa wala. Newankubadde ne Kaggo mu Nabuddu sikiridde bwami nti yasenguka neerabira ebiri e Buddu, era e Buddu kyakulabirako ky'amaanyi kuba alima emmwanyi ku mutindo ogwa waggulu ennyo nga mu Nabuddu ow'ensonga. Ssebo buli nsonga tugigoberera ate tugisaako omulaka. Nja kumaliza Oweekitiibwa Katikkiro nga nsaba Obuganda obutakoowa, obutassa wansi mukono mu kulambika obukulembeze mu Buganda. Buli kye tukola ng'abakulembeze okufaanako n'abayizzi tukikola mu linnya lya beene. Tulina okwewala okufaananya obubi erinnya lya beene. Omuyizzi bw'akasuka effumu asobola kulwaki? Lwa Kabaka. Ffe abakulembeddemu bannaffe tulina okubeera abamalirivu era abategeevu era abalabufu okumanya nti Buganda tufaananako walala. Waliwo ebitundu ng'obukulembeze si kya nsonga.
asinzizza ssente, asinza okufumba omuceere nga mulimu ennyama ewera, asinza obululu. Wekiba Katikkiro ewaffe e Buddu twali muntu akusaba ssente kuwa kalulu, beppo wabweru w'ekibuga kyenkulembera, bakulonda kubanga olina ensonga gy'otembeeta. Naye n'abakulembeze era abatendeke tukyabeetaaga, tusobole okuba nga tutambula tugoberera. Bye tugoberera nga birina omulamwa, era omulamwa ogwo gulina omuggukiro. Abakulembeze bano Oweekitiibwa Katikkiro, ekibuga bakikutte bulungi. Ebirumira ebirimu byebyo omuntu yenna omwegendereza by'alina okwesittala ng'abisanze n'abitereeza. Era tuli balabufu ekimala okubitegeera n'okubyaŋŋanga. Muto wange Sseggona nga bw'alambise, Obwakabaka bwa Buganda tebulina kkoowa kutuwa bakulembeze. Omukulembeze atendekeddwako mu kisaakaate kya nnyinimu ekya Nkobazambogo, era enjawulo ogiraba. Kaakano manyi bulungi nti Oweekitiibwa Minisita w'Abavubuka omulimu aguliko, tegulina kuwummula. Abasajja ba Buganda baleke kuggwa mabega. Buli kiseera nga nnyinimu bw'ayita abagenze ku lutabaalo okujja okuwoza olutabaalo, nga bayina gye banaatwala e Buwambo okuwoza olutabaalo. Tuzze wano okuddamu omulanga gwa nnyinimu Oweekitiibwa Katikkiro, era tuguze kits za bukadde 5. Bano abasinga bajja kuddukira Buddu, naye nze banzikiriza nsimbule mu lubiri naawe Oweekitiibwa Katikkiro. Tubasaba ne bannammwe abasigadde e Buddu bagambe bagende ewa Pookino bagule obujoozi. Ekinaavaamu si ssente zokka, naye eddoboozi erivaayo nti Obuganda buli bumu ku nsonga eno, ffenna butugatta ne bututambuliza wamu nga tuli bumu. Tweyanzizza Oweekitiibwa Kamalabyonna obudde bw'otuwadde